Sawa zigenze okweremu ey'okumakya ng'obululu bwatuuse dda mu bifo ebyategekeddwa okulonderwamu mu disitulikiti y'e Kisoro okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno. Ebifo ebironderwamu biri 322 okwetooloola disitulikiti yonna, era ng'ebifo bye tusobodde okutuukamu abalonzi babadde ba munyoto okuli Nyagashinge, Seseme Girls, Mayor's Garden ne New Park. Mu bifo ebisinga okulonda kutandise saa 2:30. Tunoonyezaako abavuganya ku bifo bino omukaaga okuli Rose Kabajenyi owa NRM, Akifeza Grace Ngabirano atalina kibiina, Musanase Juliet owa FDC, Simpaye Aisha owa PPP, Zubeda Sultan Salim owa NUP n'Engabire Mebo owa UPC. Rose Kabajenyi owa NRM alondedde ku Kisoro Primary School era atuuse abuuza ku bantu ababadde mu nnyiriri. Ono olumaze okulonda ne yennyamira olw'omuwendo gw'abantu omutono oguzze okulonda. What I have witnessed is like people are still few at this time, but we expect people really to come to vote. Ate ye munna NUP Zubeda Sultan Salim alondedde ku New Park polling station. Ono naye olumaze okulonda n'alutegeeza ng'abantu be yatadde mu bifo eby'enjawulo okukuuma obululu bwe bazze bagobeddwamu ab'ebyokwerinda nga kw'otadde n'okuwamba ebbaluwa ze yabawadde. We have agents in Nnyo whereby they have pushed them from polling stations. Our people who are serving polling agents letters have been caught by security. That's in Nnyo and Nyakabandi. Agamba agezezzaako okwekubira enduulu naye tafunye kuyambibwa. We don't know whom to run to because everyone is the government now. Even the security is being partisan. So we don't know what to do. Waliwo abantu ab'enjawulo abakwatiddwa nga bagezaako okuleetawo akacyankalano. Waliwo omulala yakwatiddwa ku station y'Ekyanika, polling station ye Gahura, abadde agenda ku station wano ne wali ng'akunga abantu kwesuula mu kazoole atataganye obululu bwaffe ekintu ekiteetagisa. Waliwo omulala yakwatibwa Kyahafi abadde akola campaigns ku station, ku polling station ekintu ekitakirizibwa. Tulinawo abasibe abalala 3 mu Komera bakubye omuntu ku polling station y'e Kabindi mu Nyarusiza sub county, bakubye Yesigwa Andrew. Era waliwo n'omubaka wa paalamenti anoonyezebwa ku bigambibwa nti abadde agezaako okwenyigira mu kubba obululu. Allegedly by Honorable Kamara John Nzeimana, the area MP Bufumbira North. This case, as I talk, we are tracing for him so that he's arrested and the case is subjected to investigations where the outcome will determine a way forward. Mu kiseera kino okubala obululu kukyagenda maaso ku kitebe ky'ebyokulonda mu disitulikiti eno.